Batuuze ku kyalo kiwa Mirembe Katungulu ekisangibwa mu ggombolola y'e Ssekanyonyi mu disitulikiti y'e Mityana nga bakoleramu ne poliisi baliko omusajja gwe bakutte ne baggalira nga bamulanga okukola ekkomera mu maka ge mwabadde atulugunyiza muzzukulu we. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi katuwa ebisingawo. Musajja mukulu akwatiddwa ye Francis Semuyaba ono gumukwasizza kigambibwa nti aliko kazzukulu ke ak'emyaka nga 9 kabadde yaggalira mu Kabuyonjo era nga akaana kategeezezza nti kabadde kakamala mu kifo kino ennaku ezisoba mu 2. Akaana kana ak'obulenzi kategeezezza ababaddewo nti entabwe ko ne jjajja waako okutuuka n'okukaggalira mu Kabuyonjo yava kuba nti tekaagala kulima nga guno gwe musango ogubadde gukavunaanibwa. Tukitegeddeko nti kano keeyambisizza omukisa gw'abayise abadde bayita okumpi ne Kabuyonjo eno ne keekubira enduulu era bano bye bakataasizza. Swaliki Bahizi nga yatwala ensonga z'abaana n'abakyala ku lukiiko lwa Oluseesooka ey'ekiwa Mirembe era nga y'omu ku bataasizza omulenzi ono aliko by'atunnyonnyodde n'avumirira nnyo ekikolwa ekikoleddwa mutuuze munnaabwe n'asaba ab'obuyinza okukwata n'obwegendereza ensonga eno. Omwana kati saawa eno wenjogerera bamutwala Ssekanyonyi ku poliisi naye agenda akole statement naye y'omusibe bamututte. Wawaddewo muzira kisa abadde ayitawo ng'agenda kusena mazzi akaana ne kalingiza mu ddirisa lya toyireti ne kamulaba ne kamuyita ssebo jangu ntaase mazemu n'ennaku 2 jjajja wange yansiba ne bakubira poliisi y'e Ssekanyonyi. Poliisi yeze nenunula omwana. Abatuuze abawulidde okulaajana kw'omutoono nga bakolera ku biragiro bya ssentebe w'ekyalo kino kiwa Mirembe Hussein Kato bakubidde poliisi y'e Ssekanyonyi nejja nekwata muzeeyi Semuyaba n'emutwala yennyonnyoleko nga n'akaana kano akato nako katwaliddwa ku poliisi okubaako gye katangaaza ab'obuyinza. Ku CBS FM James Kana Sebuguzi Emityana. Disitulikiti y'e Wakiso eguze obuuma bw'okalimagezi obuyitibwa tablets 217 era buweereddwa abavunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu ku miruka mu nteekateeka ey'okulaakulanya abantu ya Parish Development Model. Obuuma obwo buweereddwa abakulembeze ku miruka abavunaanyizibwa ku nkulaakulana bassentebe b'ebitavu abakugu mu bya tekinologiya n'abalala. Amyuka akulira ebyemirimu mu disitulikiti y'e Wakiso Betty Nankindu asabye buli alina akakwate ku nsonga ya Parish Development Model obutageza kwemakulira ku nsimbi ezigabibwa mu nteekateeka eyo kuba zijja kubaleetera emitawaana. Ab'emiruka gyaffe ba CDO chairpersons ba SACCOs n'abantu abalala bonna abeerosi1 abali mu process y'okulaba nti abantu baffe ba benefiting mu program ya PDM beewale okuteekamu ebintu by'enguzi. Kwa buli kino buli twokikola okutogera ggwanga kutegera abantu bennyini b'oweereza kutogera abantu abakusasula oba abakuwa omulimu kuba singa si bantu abo boolyawo singa ffenna tetukola ki tetuliiwo naye olw'okuba tulina okubaweereza olw'ebyetaago byabwe ensonga lwaki weetuli so kyansonga ffe okubaweereza nga bwe kigwanidde twewala okubajjako ensimbi kuba abantu bano baavu ensonga lwaki gavumenti eyagala bakyuse ku mbeera yaabwe nabo babeeko kye bacontributinga ku nkulaakulana y'eggwanga lino naye ate bwe tumaliriza nga ffe kennyini ate abaavu betujjako ensimbi. Maria Nakaziba avunaanyizibwa ku nteekateeka ya PDM mu disitulikiti y'e Wakiso agambye nti obuuma obwo bujja kuyamba nnyo okumanya ebifa mu bitundu n'embeera abantu mwe bawangaalira. Era nga tusuubira nti mu nteekateeka eyo tugenda kwanguyirwa okulaba nti amawulire ge twetaaga okusobola okuteeka PDM mu nkola mu disitulikiti y'e Wakiso gajja kuba ganguwa okutambula ate n'okwanguwa okufuna reports ezifa ku bannaffe abafuna ssente mu nteekateeka eno. Kigenda kutuyambako okulaba nti buli kye tukola kifuuka digito nti tumanye obungi bw'amaka agali mu luka tumanye obungi bwa services ez'ebyenjigiriza amalwaliro amasomero ebiri mu miruka tumanye abantu bwe basobola okujja services nga tubimapinze bulungi n'ebikwatako nga tubiwandiise n'abo abasobola okutuyambako bwe tuba tugenzeeyo kisobola okuyamba abantu okubeera nga banguyirwa okufuna obuyambi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa ovujjirira obutujju mu nsi y'obeera ozizza omusango gwa nnaggumula nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola.
okuwaayo ssente oba okuvujjirira mu ngeri yonna oba butereevu oba butali butereevu nga ssente ezo olina ensonga okulooza nti nza okuba zikozesebwa omuntu oba ekibinja ky'abantu ekikola obutujju era n'obaako engeri yonna gy'okivujjirira ne bw'oba ng'oyita mu bulyakeryake oba mu makubo agatali mu butereevu oba mu mankwetu oba ozizza omusango okusinziira ku tteeka erwanyisa obutujju lye bayita Anti-Terrorism Act era ng'omusango ogwo gw'okuwa abantu abavunaanibwa obutujju ssente ogukusinga osobola okusibwa emyaka egiwera ddala 20 oluusi n'okuteekako engassi. Abaddukanya amazzi agataapu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi beekubidde endulu eri abakulembeze babataase ku bantu abagaana okusasula ebisale by'amazzi kyokka obudde ne babumala nga beekwasa ekitongole nti ekigaba mu budde. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior alina ebisingawo. Amazzi ga ttaapu e Bukomansimbi gavunaanyizibwa ku kitongole kya gavumenti ekyambuleera ng'aba ambuleera abo obudde buno e Bukomansimbi bali mu magombolola okuli Butenga Town Council, Butenga ey'ekyalo, Bukomansimbi Town Council ne Bigasa. Kyokka bagamba nti ennaku gye balabidde mu bakasitoma baabwe tesangika. Ab'ekitongole ekyo kyambuleera basinzidde mu lukiiko lwa disitulikiti olw'ebyamazzi olwa buli koota ne bategeeza nti kaakati ebbanja libalina mu bantu likunukkiriza miliyoni 40 ng'abantu baasena amazzi ne bagaana okugasasula. Bwe batyo abo bawanjagidde abakulembeze mu kitundu kino babayambeko okusomesa n'okubuulira abantu enkola z'amazzi olwo omuntu asene ng'amazzi gasobola okusasula ate era nti abakulembeze abo babayambeko n'okununula ssente ezikyawagamidde mu bantu. Wabula wadde ab'ebyo babyogedde naye ne bannabukomansimbi balina okwemulugunya eri abo ab'amazzi bagamba nti amazzi ga buseere n'okugakuyungako osasula buwanana ng'ate n'emmita ezibaweebwa kiyite ebbiiru oluusi bijja nga tebitegeerekeka. Awo nno abakulembeze we basinzidde ne basaba abo abambuleera okubeera abeerufu babuulira abantu emiwendo emituufu. Nammemba Jenny Francis nga ye mukwanaganya w'ebyamazzi wamu n'omuntu wa bulijjo agambye nti enkiiko nga zino zibayambako okwetereeza ng'ebizibu ng'ebyo basobola okubikolako nga babitegedde. Bw'atyo n'ategeeza nti ku budde buno bamaze n'okujjuza olukiiko lwa disitulikiti oluvunaanyizibwa ku nzizi nga kati bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga buli muntu atuusibwako amazzi amayonjo. Ate ku layisi ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Bazzukulu ba Gabunga beddira emmamba mu ssaza Buddu batandisewo kaweefube okuyigga ensimbi obukadde 25 nga za kusereka kiggwa kyabwe nga omwo kuliko n'okumaliriza ennyumba Bubiru eya Jjajja Gabunga esangibwa ku butaka bw'ekika. Omubaka wa Gabunga mu ssaza Buddu Galiwango Godfrey nga yakulembeddemu enteekateeka eno asinzidde ku Laston Gardens ekijjabwe mu Masaka mu lukiiko lwa Gabunga olw'e Buddu mwe batemedde empenda ku mirimu gye basuubira okukolako mu mwaka guno. Galiwango agambye nti ng'ab'emmamba mu Buddu baawebwa obuvunaanyizibwa bw'okusereka ekiggwa ekyo. Ennyumba yatandikibwa n'ezimbibwako Kadino Nsubuga, omwami Mulwana n'omwami Kizito Sebaana bagizimba ne bagituusa ku bbiimu okuva olwo teyeyongerwangako. Kizito Lwanga yali bwe yagendayo yali akkiriza akizimbe agimalirize naye Mukama n'amutwala era ne tuggwamu. Kaakati tusinzidde. Mido Siraje omu ku bakulira olukiiko olutawulula enkaayana mu bazzukulu ba Gabunga e Buddu agambye nti singa bakolera wamu ensimbi ez'obukadde 25 nnyangu nnyo era baakuzifuna. Mu birala ebikanyiziddwako abazzukulu basazeewo okutumbula ebyemizannyo mu Buddu nga bayita mu mpaka z'omupiira wakati w'ab'emmamba ku mutendera gwa disitulikiti. Salong John Jones yakuze omu ku bayi b'amagezi mu kika ky'emmamba agambye nti baagala Jjajja Gabunga abakyalireko e Buddu. Gabunga waffe gwe twafunye mwamulabako
mwana muto nnyo nze betwali betwamuyiriza yagenda n'atuula ne nnyina kakati mbamba yitako bwe nti nnyina nampita n'agamba nti ayimira ono akwetegereze omwana n'antunuulira nemugamba nti yenze n'agamba nti wagadde obeera koze nti muntu n'agamba nti kituukangayo kakati nenfunayo ekirowoozo tuba twanimise n'abantu abatamulabangako nibo bamulabira. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building Ewakiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyate ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Ekibiina ekituukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA nga kikolera wamu n'olukiiko oluddukanya liigi y'abanywerera ya Uganda Premier League bakasiza nti oluzannya olw'okuddingana olwa liigi sizoni eno 2024-2025 lujja kutandika wakati wa 25 n'asatu omwezi ogujja ogwokubiri. Okakasa ennaku ezo kivudde kwongezaayo empaka za Africa Nations Championships CHAN ng'empaka zino mu kusooka zaali zaakutandika mwezi gujja ogwokubiri wabula zaayongezeddwayo okutuuka mu mwezi ogw'omunaana. Empaka za CHAN zeetabamu bazannyi bokka abaguzambira mu nsi zaabwe era oluzannya olwa liigi olw'okuddingana lwakuddamu ng'empaka za CHAN ziwedde. Kino nno kiwaliriza Uganda Premier League okukolanga enkyukakyuka mu nnaku okukola enkyukakyuka basobole okugoberera kalenda eyo. Oluzannya olusooka olwa liigi lwagenda okuwummulamu nga bakasamba emipiira 15 nga Vipers ekulembedde ekibinja n'obubonero 34, NEC yakubiri n'obubonero 33 ate Express mukwano gw'abangi eri mu kyakusatu n'obubonero 25, KCCA yakuna n'obubonero 24, URA yakutaano n'obubonero 24 ate nga Mbale Heroes yeekobedde n'obubonero 9.